abomunyo Gravity omutujju yavuddeyo n'agamba nti yetawomulagako nga wagenda obalaga mu kavidiyo kano. Saba obeere ng'ompa endowooza yo mu comment section. Ombuulire gwe ki ky'olowooza? Olowooza Gravity ekituufu tawemulangako Katikkiro ali mu bibye? Yaman ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga sebampita Gravity omutujju bampita Wabuyu Gerson nze gw'obadde oyogerako emisana era ng'opiininga nti nno nyimba ez'obuwemu eyo ndowooza ow'ekitiibwa Katikkiro nja okutangazaamu nti nze siwemulangako era siriwemula. Nze nkola music wange neteekamu art nga artist yenna kuba omulimu gwange kubeera artistic. Teekamu art neteekamu obwongo nembayimbira abantu ebintu ebibasanyusa ow'ekitiibwa Katikkiro. Era siimanko kigambo kyabwe mu bulamu bwange kukyambaawo. Era abakuleetedde ebibaluwa ebyo ne bagamba n'ebyokwogera bakukozesa nsobi. Siwemula siriwemula. Music wange tawemula. Ekirawo ekitiibwa Katikkiro nkuloopera nti endongo yange tebagizanya nko ku CBS oba BBS okuva lwe natandika okuyimba mu 2011. Simanyi obeera wali Katikkiro 2011 simanyi obeera wali mu bitiibwa ebyo by'olimu. Era tayimbangako music wange CBS ne